Omwana kyaba mu nsi bulijjo, omuzadde akola kinene ku biki omwana we kyalina okuba mu bulamu bw'ensi. Omutiibwa Kadino Emmanuel Wamala asabye abazadde okufaayo okulungamyanga abaana baabwe nga bakyali bato, naddala okubalambika mu ddiini. Agambye nti kyennyamiza okusanga abazadde abamu nga tebafuddeeyo ku biki abaana baabwe bye banaabeera mu maaso, kyayogeddeko ng'ekyobulabe ennyo mu bulamu bw'abaana. Baana bange, amasakalamentu ge tuzze okukuza wano olwaleero ge gayitibwa amasakalamentu ag'okuyingizibwa. Ng'omwana bw'alina right to be born, n'ebulamu obw'omwoyo ekisooka is to be born. Ye batiisimu. Bino abyogedde bw'abadde alambika abaana 66 oba kiyite confirmation, nga bano bayizi ba ssomero lya Cecilian Paul Learning Center e Namuwongo ku mukolo ogubadde ku Meeting Point. Kadino Wamala abaana abasabye baleme kuba nga abapangisa mu ddiini, wabula bagibukalemu era bakitegeere nti basobola okuba ab'omugaso mu ggwanga lyabwe lino. Nti ennaku zino abavubuka munyumirwa nnyo eddiini ez'ekipangisa. Olwaleero ndi wa pasita gundi, kyanja kubeera wa pasita bulala, ndiba wa pasita. Ddiini za kiki? Za kipangisa. Zenyumira nnyo abavubuka b'ennaku. Sisitemu z'okubiriza wano. Muzze wano okutegeeza ensi yonna. Tukakasiddwa tituli bapangisa. Noel Namukasanga ono ye yatandikawo essomero lino erya Cecilian Paul Learning Center nga mu kiseera kye kimu ye mutandisi wa Meeting Point e Namuwongo. Agambye nti abantu balowooze nnyo mu kuyamba abaana batalina mwasirizi kubanga basobola bulungi okuba ab'omugaso mu nsi. Wano e Kampala tulina ewakiso mu town council mu town mwennyini, namwe tulinamu offices ezo zo zikola buli lunaku, naye ng'abasawo bava wano ne bagendayo ku lunaku olwokuna okutwalayo eddagala ery'okuwa abalwadde. Tulina era ekifo ekirala e Namayumba ku Kereziya. Tulina era eddwaliro eddala eriri mu Namayumba Town Council mu kifo ekiyitibwa Nakedde ng'ogenda ekitalya, era nayo tulinayo eddwaliro era nalyo nga lijjanjaba abantu era nga likola emirimu gye gimu n'egyawo. Meeting Point Namuwongo mu kiseera kino eriko abaana abatalina mwasirizi beerabirira ssaako n'abo abalina akawuka ka mukenenya, kyayogeddeko ng'ekyokusoomooza eri abantu abalala nabo okulabira ku ebyo bye bakola basobole okuyamba abaana abalala.